Eno ye program yo ensulo eyencha 103 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omwagalwa atudde ku 3 ABN TV nga mu kiseera kino oli mu kulaba era ng'owuliriza nkwanirizaako Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama tumwebaza nti atuwadde nate olunaku olulala tube nga tukyali balamu. Waliwo n'ensonga nnyingi. Okubaawo kwaffe si kwa kubeera nti kizze buzzi. Katonda waffe wanteekateeka alina ensonga lwaki oli mulamu olwaleero. Era nga n'emu ku nsonga ezo ayagala twongere okuyiga ku kigambo kye. Era nga y'ensonga gye tutambuliddemu olwaleero. Nze naakubuuzaako, nze Lydia Namubiru Mugalu nga ndi memba Kanyanya SDA Church eyo gye ntambuliza ekitongole ky'ebyobulamu so nga n'ekyabaliko obulemu nakyo mwendi ate nga ne mu bakyala tuweereza nga nze ntwala akanyomero ak'ebyamaka mu kitongole eky'abakyala. So kulamusizzaako munnanga ali mu ddiiro lyo ali yonna gy'oli awuliriza era anyongera okujjukiza nti awo wooli totudde wekka. Mukama waffe Yesu waali teweerabiranga okwogerako naye okuyita mu ssaala. Katonda waffe buli twogera naye okuyita mu ssaala awulira ate n'atuddamu. So nga ate n'ekigambo kye yakituwandiisiza twongerenga okukiyigako. Eddoboozi lya Katonda nno liri omwo. Ebigambo byonna by'onoonya Katonda yabiteekamu. Kale teweerabiranga kuyiga Bayibuli yo. Era nga nkusaba mu kiseera kino tuwombeeko olw'okusaba olw'ekyokuyiga kye tugenda okugabanirako awamu. Katwewombeeke. Katonda omutukuvu ayinza byonna, ogulumizibwe bw'ekitiibwa mu ggulu ne mu nsi. Ye gwe wekka asaanidde okusinzibwa Kitaffe. Weebala olw'okutwagala, weebala olw'okututeeseza ne leero n'otusindikira ekigambo kyo tukibikkule tuyige. Leero omuyigiriza waffe tusaasire obutali butuukirivu bwaffe, otunaazeeko byonna ebitatusaanyiza mu maaso go, tuteerere mu maaso go nga tutuukiridde okuyita mu ggwe. Beera wamu naffe ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Nsaba okwata Bayibuli yo. Tugenda kuyiga ku kigambo ekigamba nti ekibuga ekyakyuusa ensi. Ogwo nno gwe mutwe gw'ekyokuyiga kyaffe, ekibuga ekyakyuusa ensi. Omuntu ayinza okwebuuza, ekibuga kikyusa kitya ensi? Naye era mu kufumiintiriza ansi ogifuna. Ekisooka kankuwa ekyokulabirako. Singa oba otambula n'oyitako mu Kampala ng'obadde oludde okuyitayo n'osanga nga Kampala akyuse. Kampala akoze eki? Akyuse. Naye era emabega w'okukyuka kwonna oba Kampala ng'akyusizza ekifaananyi kya Uganda. Obeera n'ekirowoozo ekikugamba ekibuga kyokka ng'ekibuga tekisobola, naye waliwo abantu ababaako bye bakoze mu kibuga ekyo ebireetawo enjawulo, ereetawo enkyukakyuka. Wano twalina Madamu Jennifer, akaseera ke yamala mu ntebe, Jennifer Musisi, bye yakola byalabwako n'enkyukakyuka ze yaleeta twazikola ki? Twaziraba. Kiki kye njagala okwogera? Nti bwe twogera ku kibuga ekyakyusa ensi, si kibuga kye kyakyusa, naye waliwo abantu abaakola omulimu mu kibuga ekyo. Ekibuga ekyo ne kijjukirwa, naye olw'ebyo abantu bye baakolamu. Kakati naawo leero we tusimbye amakanda mu kyokuyiga kyaffe ekigamba nti ekibuga ekyakyusa ensi. Era tugenda kutambulira wamu ne Bayibuli zaffe. Naye nga tetunnaba kubikula kyawandiikibwa, njagala nkutunuulize ku kibuga kyekyo kye twalondeeyo olwaleero, omuwandiisi kye yatulondeddeyo tutunuulire. Ekibuga kino tutunuulidde mu kibuga ekiyitibwa Frankfurt nga kiri mu Germany oba Bugirimaani. Eyo nga mayiro 6 ng'olinga akivaamu
bwe waali ensonga gye twagala okulaba eyakyusa ensi. Bwe twogera n'okukyusa ensi si kugamba nti Kampala n'akyusa Uganda, nedda. Naye twogera okukyusa ensi yonna oba Amerika oba Uganda oba wa Africa yonna, continents zonna waliwo ekyabaawo ekyakyusa ensi. Mu katundu akayitibwa spires mu ngeri ey'enjawulo waliwo ekyabaawo. Ensonga ze twogerako zikwatagana ku kukkiriza ku bukristaayo oba oliawo n'obutali bukristaayo. Mujjukira bulungi ebyafa ku Martin Luther. Martin Luther ye muntu eyatandikawo enjigiriza, eyatandika okuwakanya okuyigiriza okutali kutuufu okwali kuyingidde mu kkanisa. Bwe nkuzaayo emabega omuntu ayinza okwebuuza nti ebintu by'ekkanisa byatawaana bitya? Kuba ekkanisa Kristo yagireka ku musingi ogw'abatume. Era bw'ogenda ng'osoma mu bikolwa by'abatume, kkanisa ya Katonda yasigala etambula nga Kristo bwe yagireka, ng'ekwasaganya byonna nga Kristo bwe yabalagira. Naye emirembe bwe gyagenda nga gikyuka, abantu kwe kutandika okuteekamu ebyabwe. Nakano tukateekemu mu ndowooza zaabwe nga bo. Ekiseera kyatuuka ne wasitula abasajja abaamalirira okusoma Bayibuli. Y'ensonga lwaki nkujjukiza nti somanga Bayibuli yo, tokkiriza muntu yenna agikusomera. Kale ne bw'aba asoma juliza, bw'oba togiinaawo n'otinga ddayo ewaka, soma weetegereze. Omwoyo wa Katonda agenda kukuwa ebigambo eby'amagezi. N'omusajja ono Martin Luther, Katonda yamubikkulira ebigambo eby'amagezi. Kyava atunula n'agamba, twava dda ku mulamwa. Ekkanisa ya Katonda yali etambula bw'etyo okuva ku mulembe gwa Kristo n'abatume ne bannabbi. Byatambulanga bwe biti, naye twava ku mulamwa ne tutandikawo ekkubo eryaffe. Kiki ekyakyusa ensi kye twogerako? Eyo mu katundu mu kabuga eyo gye twogedde ye waatandikira obuprotestant. Protesting means okuwakanya ebiriwo. Kyakyusa kiti ensi nti obuprotestanti bwatambula. Bwe njogera ku kigambo obuprotestanti saagala olowooze ku kkanisa emu. Naye kyenkugamba oggyeyo ekifaananyi kiri okitegeerere ddala bulungi. Okuwakanya ebyo byali bitambula nga tebiteredde nga Katonda bwe yali ateeseteese, nga tebisimbiddwa ku musingi ogwasooka. Obuprotestanti bwe bajja, ekyo kyekinyusi ekyajjawo ekyasaasanira ensi yonna. Biki ebyaliwo? Njagala okutegeeza nti mu mwaka gwa 1526 ssentala w'ettwale lya Roma entukuvu yali amaliridde okugajambula omuntu yenna n'okukomya abantu bonna abalabika nga bayimiriddewo okutambulira ku kigambo kya Katonda. Era olukiiko lwatuula olw'abakulembeze bonna basalewo nga nabo bajuliza ku nsonga eyo yennyini. Naye njagala okutegeeza Tabamiruka eyatuula mu 1529 yawakanya ensonga eyo. Era bw'awakanya ensonga eyo abantu bagamba no, tetuyinza kusalawo bwe tutyo. Buli muntu wa ddembe okusinza Katonda we nga bw'ayagala. Eddembe ly'okusinza lya buli muntu. Awo nno wenkusabira okwate Bayibuli osome olunyiri luno balusimbudde mu kitabo kya bikolwa by'abatume essula ey'okutaano olunyiri olwa 29. We bikwasaganyiza ddala n'ensonga eyatuukawo wano. Lugamba bwe luti nti kigwana okuwulira Katonda okusinga abantu.
kigwana okuwulira Katonda okusinga abantu. Ng'ebigambo bino Peetero we yabyogerera mu Yerusaalemi, ng'abatume baali bakuŋŋaanyiziddwa nga bagamba balekeraawo okubuulira enjiri ya Katonda. Peetero kwe kuyimirira n'alyoka agamba abantu kigwana okuwulira Katonda okusinga abantu. Njagala okutegeeza owooluganda ng'osoma ebigambo ebyo, kiki ekikujjira mu birowoozo byo nga tuli wansi w'omulamwa gwe tutambuliddeko, ng'abantu banzuula amazima ne basalawo gatambulirako, ensi ng'erwanagana n'amazima ga Katonda ng'egezaako okuteekamu ebintu ebitali mazima, gw'oyimiriddewo otya? Naye ate kankubuuze, onootegeera otya amazima nga tokutte ekigambo kya Katonda? Ekigambo kya Katonda ge mazima era yeetabaaza emulisa. Omwagalwa omulabi wa 3ABN TV, okoze bulungi nnyo bw'otudde ku TV eyo. Njagala okutegeeza kuva mu myaka gyadda obukristaayo bubadde buyigganyizibwa. Abantu baaseeseetula omusingi gw'ekkanisa ne bagujja ku musingi Kristo gwe yali aseetinze, ne batandika okuyingizaamu ebyabwe. Era buli kaseera njagala okutegeeza nti omulabe tatudde, Setaani tatudde, era buli kiseera aba agezaako, afuba okulaba ng'akyankalanya embeera. Setaani tatudde, afuba okulaba ng'alemesa omulimu gwa Katonda okutambula. Setaani tatudde, afuba okulaba ng'akujja ku kituufu akuteeke ku kitali kituufu. Naye gwe onooyimirirawo otya? Era mu kuyimirirawo okwo onooyogera ki? Singa wabaawo embeera yonna ezze, oba yakunyigiriza oba yakutulugunya, ng'ekituufu okimanyi, osobola okuyimirirawo. Osobola okuyimirirawo n'ogamba nti kigwanidde okuwulira Katonda okusinga abantu. Omwagala omwana wa Katonda, waliwo ebintu bye tutalina kwekkiriranya. Njagala nkutegeeze, waliwo ebintu bye tutalina kwekkiriranya. Ng'ekyo kyo bwe kiba nga kikujja ku mutindiro gwa Katonda, no compromise. Ng'olina okunywerera ku kigambo, ng'olina okunywerera ku mazima. Ebintu bingi ebizze nga bikyuka, ebintu bingi ebiyingidde mu kanisa. Oluusi ebimu bituwugula naffe ne twagala okuva mu kkubo ery'obugolokofu. Njagala nkutegeeza okuyita mu kusaba n'okuyiga ekigambo kya Katonda. Nsaba Mukama atuyambe tunywerere ku mazima. Era bwe wajjawo embeera yonna ey'okutyoboola, tuyimirire ng'abasajja abavumu ba Peetero bwe baayimirira. Ne bakimanya nti kya nsonga omuntu okuwuliza Katonda okusinga abantu. Waliwo ekiseera ng'okuddibwamu tolina kuwulira maloboozi g'abantu agaleekaana, nga Katonda yekka y'alina ansa. Bizze bikyajja era tubirindirira. Oluganda onywedde kyenkanawa? Onywedde kyenkanawa? Katulabe ebigambo Mukama waffe byayogera. Bw'ogendako eri mu Isaaya gye mba nkutandisiza, abamu bakyawanna endagaano enkadde, naye leero njagala tusomeyoko ate tugendereko ne mu mpya. Isaaya 29:13 agamba atya? Ti Mukama n'ayogera nti, kubanga abantu bano bansemberera ne banzisaamu ekitiibwa kya mu kamwa kaabwe era kya ku mimwa gyabwe, naye omutima gwabwe baguntadde wala, n'okuntya
kwabwe kiragiro ky'abantu kye bayigiriza. Ebigambo ebyo biwulira. Oneewala otya okukwata ebiragiro by'abantu nga ne Katonda ayogera? Kusoma kigambo kye. Muno mwokka mwe muli amazima Katonda g'akwagaza. Mu kigambo kye muyinza okutegeerera Katonda ayagala ki. Bw'otoosome omuntu ajja kutuuka okukubulira ebibye. Ogende n'ebyo ngolowooza oba oli awo kwe kulungamya kwa Katonda. Omuntu ajja kutandika okuteeka amateeka amakakali agatyobola Katonda olowooze nti kwe kulungamya. Kumbe Katonda tali mu kyo. Njagala twongere okusoma. Bikula Bayibuli yo mu kitabo kya Makko. Essuula ye 15 olunyiriri olw'omusanvu okutuuka ku lw'omwenda. Makko essuula y'omusanvu okuva ku lunyiriri olw'omusanvu okutuuka ku lw'omwenda. Agamba bw'ati: naye bansinziza bwereere. Kantandikire neewala. Kantandikire ku lw'omukaaga. N'abagamba nti Isaaya yalagula bulungi ku mmwe bannanfuusi bwe kyawandiikibwa nti abantu bano banzisaamu ekitiibwa kya ku mimwa. Otegedde gye tuvudde mu ndagaano enkadde nga Isaaya ayogera ebigambo bye bimu, ne mu kiseera kino nga Mukama waffe ayogera ku nsonga ng'ajuliza nti Isaaya yayogera bulungi bwe yalagula, n'agamba nti abantu bano bannanfuusi banzisaamu ekitiibwa kya ku mimwa, naye emitima gyabwe gindi wala. Naye waliwo ebigambo eby'obulumi ebigenda mu maaso awo. Bwe beeyongerayo okusoma olunyiriri olw'omusanvu lugamba naye bansinziza bwereere nga bayigiriza amateeka g'abantu nga bye by'okukwata. Mbumuleka etteeka lya Katonda ne mukwata obulombolombo bw'abantu. N'abagamba nti mugaanira ddala bulungi etteeka lya Katonda era mukwate obulombolombo bwammwe. Kitalo. Kitalo ddala. Luli twali tuyiga ku mateeka. Ne nkugamba nti ddayo weetegereze. Essuula ey'okuva ey'abiri. Osoma amateeka 10 ogenda kukizuula nti abantu amateeka agamu baagajjawo mu Bayibuli ne bateekawo obulombolombo bwabwe. Mukama atusaasire. Mukama atusaasire. Njogera ebigambo ebyo nno nga saagala ogende n'ekyo gwe kye wawulira okuva obuto. Wabula kwatira ddala ekigambo ekyo ky'olina mu nnyumba yo. Genda Bikula essuula ey'okuva ey'abiri. Osoma amateeka ga Katonda lunyiriri ku lunyiriri. Tobuukamu kigambo na kimu. Ogenda kulaba biki Setaani byakola. Abantu bangi nga bayigirizibwa amateeka ga Katonda naye nga bali ku g'abantu. Nga n'okukimanya tebakirootangako nti tegakyawera. Nga babakwasa aga Katonda baagateeka wabbali ne bajuzaawo agabakolera. Naye kiki kye tuyizeemu olwaleero? Oluganda ampuliriza. Twagala olunyiriri lwa Peetero lwa ebikolwa by'abatume essuula ey'okutaano olunyiriri lwa 29 lunywere mu mutima gwo. Kkiriza nti kigwana okuwulira Katonda okusinga abantu. Awo weewali omulamwa. Oyagala obeere mu abo Katonda baagamba nti bansinziza bwereere. Kani imagine basinza. Tagambye nti tebansinza. Naye agambye bansinziza bwereere. Nga kigambo kya mutawaana. N'okeeranga n'ogenda ku ssinzizo
naye nga Katonda bwakutunulira laba osinziza bwereere. Lwaki? Kubanga waddira amateeka ge n'ogavaako n'oteekawo obulombolombo bw'abantu. Bambi oyinza okuba nga si gwe wakikola, naye nkusaba ddayo, kwata ekigambo kya Katonda kisome, zuukuka. Mukama afuuye engombo olwaleero ey'okulabula. Oba oliawo ebbanga lingi obadde olaba ng'oteredde, naye era Mukama ayagala akulabule. Oyinza okuba obadde tomanyi, oyinza okuba nga gwe buli ddoboozi eribadde nga lijja ng'ogamba naagenda nga n'eryo. Oyinza okuba olina obukulembeze w'eddiini oba ow'enjigiriza yonna nga gwe oliawo okuwulira byakugamba. Nkwegayiridde kwata ekigambo kya Katonda. Katonda agambye nti nno si kirungi okuwuliriza oba okugenda n'obulombolombo lw'abantu. Oyo nno gw'owuliriza muntu, kiringa nange gw'owuliriza kati ndi muntu, naye bikula Bayibuli yo olabe byenjogera bikwatagana n'ebiri mu Bayibuli. Awo wokka we wakola amakulu. Ng'otudde mu kuŋŋaaniro lyonna, owooluganda tokkirizanga kusomeranga kigambo. Bikulanga okyesomere. Njagala okutegeeza Bayibuli yonna Katonda agisaamu ekitiibwa. Y'ensonga lwaki Mukama waffe Yesu ajulizza. Tubisomye nga Isaaya abyogerako. Ate ne Mukama waffe Yesu n'abijuliza mu ndagaano empya ng'agamba Isaaya yaboogerako mmwe. Bwe yalagula nti mussaamu Mukama ekitiibwa kya ku mimwa. Mukama atusaasire nno tuleme kubeera mu abo. Oluganda gwe abadde ku 3ABN TV, nsaba obeere mu abo abagenda okudduka obutego bwa Setaani. Oleme okubeera omuntu ow'okuwuliranga eddoboozi ly'abantu, naye owulire eddoboozi lya Katonda. Okuyita mu kigambo kye Katonda ayogera naffe. Katonda atubuulira byonna bye twetaaga. Katonda atulabula kubanga tayagala tuzikirire. Naye kijja kuba kyakabi nnyo ng'olwaleero otegedde nti olina kuwuliriza Katonda ate n'osigala ng'ogaanye. Kwata ekigambo kya Katonda kisome, mulimu byonna. Ffenna bwe tunaatambulanga Mukama waffe bw'ayagala, eryo ly'essanyu lye yeetaaga. Nsaba Mukama akumpeera omukisa. Obeerewo, oyongere okuwuliriza ate oyongere okuyiga ekigambo kya Katonda. Kale katwebaze Katonda, twewombeeke olw'okusaba. Katonda omutukuvu ayinza byonna, weebale. Ne leero totulese era otuwadde obubaka bwe weetaagira ddala tufune. Tweyanzizza kubanga tutegedde nti eddoboozi lyo lisinga ery'abantu. Tutegedde nti eriyo abantu abayinza okwefuula boogera ku bibyo naye nga bataddewo obulombolombo bwabwe. Mukama tuwa omwoyo w'amagezi okwawula ekirungi ku kibi. Tuwa omwoyo w'okuyaayaanira okuyiga ekigambo kyo, tusobole nga wakufuna obutuufu bw'ekigambo okuva ku nsulo nga kye kigambo kyo Bayibuli. Tusaba Mukama otuwanguzise ensi eno, otuyambe tuleme kuteekako ekitiibwa kya ku mumwa, otuyambe tuleme kusinziza bwereere, naye tutambulirenga mu makubo go. Bw'olidda otuwa obulamu obutaggwaawo, tuuse mu bwakabaka bwo ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.